This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Boda kyamukoze ni boda ya mukuba boda ya mukola naye awonye ekintu yavuddeyo ku kitanda yesebo yamma ekyagala kugenda jakufuna wano piki aliwo wa boda wanaaliwa gwe mukozesa wano waloga yankubidde musango boda begendereza kye bakoze junior naye waliwo abajja right now erina abavuzi abegendereza esomerawo kati teekamu 4 points. 4 points ngenda ku meeting street shi ino yayiseemu dda maama najja kale tugende Jalani kumena. Otwalanzi. Kwacho obuze ekyo kibuuzo. Akantwale gwe fani wa. Ngenda. Kakati. Ngenda. Kantwale. Bana tujja kwatagana. Tuka maro kuyita mu wano. Maro kuba oluseke luno. Yes sir. Kale tugende. Owa Zubeda. Soko J. Mugambo wa Simani. Ngamba naye nange nninda Namukasa era kyavula bwe nagambye tukoleyo akantu nagambye ejje wano nga twagala kucekinga babiri ne Zubeda tukakase kuba naye yaŋŋambye nti owaayi soko ono mbadde mbimutuuzambye bye twayogera ne Zubeda bulijjo nga mumpi mbadde no simwegenderezanga buli mumpi owaayi ono mbadde mmunnyonnyola nti Black Sugar baamala omugamba nti ayambala kabina twabyogeramu ne muganda Zubeda yankubira nangamba wa interview wagirabyeko nze nagikoze nangamba naye omwana akabina akambala takambala nganze ndaba akambala era ono yanga nti nkulaba okwa olwozimba n'owola sambala kabina Nza kabina kange kanene. Kino kyokoze kyatulagako. Nza kabina kange. Leera ngambye azze tukakase. Nkutteko nga kabina. Okawulidde? Yes kalimu empiso ne kabina. Kalimu empiso. Naye nga kino kyokoze kati. Mwagala twagala. Nedda omanyi kyembadde njagala kino ekintu kibadde kitambudde nnyo ekyange okwambala akabina. Yes. Leero ne ngamba kanyambala akateeteeyi nga kankwata bulungi sigenda kuteekamu bayika ebbina lisagale. Baba lisagadde. Lisagadde. Ngandange lisagadde. Nesigenda kuddamu byambala bino kubaze mba byani comfortable. Manya ga emmere nga ngumu engoye nga ngumu. Era tata wange nandaba bwati. Takikiriza. Ayinza okunvuma nanfiira. Tata omuki. Tata wange musumba. Kyogoza lwaki mbeera nnyo decent. Nanti tatawo tatumanyira nnyo. Abeere muntu mukulu aleme kuyitawo. Tabikiriza bino. Tasobola kunzikiriza. Ne sagala osagadde. Osirabye. Asagadde ne kati muzaako. Tugenda kufuna muzaako. Tuzaako. Yafuna bupampu buno tukubemu. Kununa kubina wali binya. Obo. Tewali bubi. Bankuba nnyo empiso. Bakuba empiso mboto. Naye olaba osagadde bwoti gateeteeyi. Anko mupya omukazi yangamba Kasuku yogererako ne Namukasa omusajja wange yantuma erinyo yanga njaga ku Namukasa kazigo kaze kadde yali yagakuwa kazigo eyo mosiriwalira omukazi yakubira Zubeda nakubira Bule nange nankubira aleze Namukakasa ekya simuddamu naye nze byenkola abiraba siva ku denzi wakwata omulenzi wakwali naye nyabo ennaku zino kukaliba mukaawo tetwekyawanga muko nalaba wonga wetonda wali oyiwe muba mu misunderstanding ku sikundi yo ku gundi ku status wali wetonda bogamba sanyuwa banno muba ma obu misunderstanding ebye byaloni kuba nti ono agamba Black Sugar yamukwata ka video eri nga tuye wa Shalom kukwakiika munakaweereza bbaawe mwamulage mbu Roni nono beerya mbundi mwenze ne kampala mbono mwenzi muzibu kyokate long distance relationship ino kakase nnyo webale ibanga yali akoze ekintu bali bankoze bubi naye baby nabiva naye amakanze enfumba nze baby nigwe kati omusajja nga tanakutwala ku nnyonyi ndala
ya agaye mu buli mwaka atambula emirundi esatu nagenda kukyusa oyo emirundi eja bwe gitawera omwaka guno akalaba yakabe South Russia South Africa then ogwo guveeko guno tujja yes mutandika gwerinda bulinzi naye olaba afuna nnyo omusajja nafuna alhamdulillah atambuza moto mu buli lwowooma buli lwowooma ofuna naye olabika weekola ebintu mu hoteli mwana gwe wateekayo kayugati omwami wange aje kibogeze ebyo batugambye mu yogati omuyisaayo ko wansi akola ki probiotic yogati asooka nagifunza ati bw'asooka nagifunza ati neewooma hane nga muzibu hani olina omukooko olina okuba ne hani omuntu bw'agowinga down anti hani ate kati olaba hani omuyiwa ku musajja bwoti omwana nze nalingizaako abakozesa hani nojanga omunuuna omujjeero kati wano kusema ekicupa kyonna wookiyiwa abaffe ojja nesenga wemanyize hani ne probiotic yogurt kiwedde naye bannaye kati emikebe gya yogurt tegikyalabikirako bagimaze abaana bagula yogurt nange ngenda munoonya okole ki ngenda mukozesaako nange ndabe kyemugamba saagala basajja b'e Kampala balina infection Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wele so muyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge
yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kiba alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Omulabye mami Namu omwana ageya maama we muguddeko kateredde omulabye mami Namu kateredde baani bano abanku halo ako nga kamenyefu emikono gye ndi oli otya fe yatuweeko kwako akake ani ono akufunire mutya bagenda kufunira kano kafu mpaamu essaawa ng'emu n'ekitundu nina shuti gye ntandika agenda kuleetera ono naye sooka otuwe kwako kali kakadde bulala kati my mami sina gakuganya baamugamba ayambala akabina nooza okalaba manyenyezeemu nyenyamu abaffe banga atwakingamu abantu bakakase balina olaba ebbina nga lyenyenya naye nga teryenyenya Namukasa olirabye onemu mumanyire ebbina tinitini naye kweriri talyambala ligendera ku mubiri gwange ndi mukazi mutono kati ekyo tiiki esooka ekyebbina kivuddeko welcome to yet another edition of Kasuku Live. Kati baatugamba oyambala ebbina kati ekyo kiweddewo ekyebbina okijjeewo ate leero ngambye sigenda teekamu kabayika kanzije nga lisagala busagazi osirabye Namukasa gye baliko kale Kasuku nakulabye okambeera nse mutono wange nalina munyiigira naye nga ng'onyiigira ki mwana wa kika kyageya maama we ze ntuulawo mbeera nnoonya kantu engolono Megatron landere by the way Megatron mbu omukyala yazadde mukyala yazadde bamusaze yagaye waliwo angambye nti yabayise ku house warming eyadiriza omwana otyo mubagenda kyengera ekyengera si kubuko ate kati kubuko gyayagala otwala abantu kankolera abantu eddakiika emu omukazi ye boosi kati sogolindeko kati Namukazi kati ayagala tugende kubuko namugambye moze kirabika bubi mbu madamu ayagala tugende ewaabwe tugende n'amaanyi Kasuku walirabika omuwakamingi y'omwana mu kubuko nange sikirabanga gwoli tatutwala wali ewaabwe naye nga musajja waffe moze Megatron congratulations byazadde mwana ki baby girl ye first born wasoose funa kasukaali my blazer amalanga lyawo mama ne tiwamugambye wa kyengera bagenda leero mukolo gwa kyengera ku buko ye bannaye kikumanyira n'okoowa bwe twagala omunnyonnyola temuyingirira maka gange naye mutuufu naye abakazi bafuza abasajja mu gavumenti y'NRM owamoze amufuzi omukazi oba yasinga ssente omukazi akola wa omukazi akola byamasannyalaze na kamera ezo ziri kamera ze twali tulanga ezo za madamu naye madamu yayogera nti neba gwe tebakugobanga ku kyemisana kwoli ku kyemisana kwendi anango bananda zawanze ow'ebigambo now ndine my mami Namukasa naye Namukasa mba ndi eyo ntudde ne black sugar n'atuwa bwino kyolina kyogerako tosobola kwefuna mbu nze sijja byogerako olina byogerako twagamba wano omwana yavayo naga awasomera ku waayi ne weewakana omwana oyo n'avayo n'atugamba yalina class coordinator wammwe n'atugamba oyambala ebbina ekyebbina kyotuyambye okimazeewo watuteerayo ka vidiyo ko nga bakusoma
ku IU the graduation bwe yali oba wakolerayo ka diploma ka course ku IU sisomerangayo n'omuwala simumanyi era saagala mwogerako ate kati ekyo kyekizibu kyalina naawe weefuula bwe wali naye eri ku baba mwaŋŋamba nasomera ku YMC yakugamba sinze sibamanyi simumanyi bambi kale tugendera ate tusobola bivaako tulina obyogerako simumanyi so kati twogere ku kya YMCA sisomerangako ku YMC nasomera ku Islamic University ayagala obukakafu osobola okugendayo ekyokubiri kye mwali mwogero manyize lwakuba kasukunza abantu banjogerako ebigambo n'ensirika naye bwe natudde awo nalayo ekintu kino ekyakabina buli ssaawa mwayambala ebbina Namukasa yambala ebbina neŋŋamba lwaki leero sambala kumanyi bwe nyambala empale teekamu kabayika ngamba leero kanzije nga nyambadde akateeteeyi muserebende balabe ebbina kana empale temuli mweri wa iyo njirabye mweri bali bagamba Namukasa yambala akabina ekyo tekivuddeyo Namukasa yasomera ku YMC nze nasomera ku IU bwe muba mwagala bwe muba bye napostinga mulaba bifu osana okugenda ku IU tebalina ka search ka internet je kali tuteekemu gundi ERP uwo bisearching tuji downloading mbateremu ne registration number yange nakyo tukiveeko ekyo tudde ku kirala kati wakolako ku Baba TV nakolayo nosiibula bulungi noga nti obanjibwa ate no noyogera nti obanja nasiibula ddi Kasuku ebintu byenjogera sina muntu yenna gwe ndi mukuddamu naye nze nkugamba story yange nze ekyanzija ku Baba baali tebatusasula ne Bajjo yennyini osobola omubuuza Bajjo yeyatuli kuba ffe twali kugenda kuki mu mateeka Bajjo n'atukubira Bajjo ye reference gwosobola obuuza n'agamba Namukasa mujje ne Moze babawe ssente zammwe ne tugenda ku Baba ne tulinda Bajjo bwe yatuuka era Bajjo singa teyali Bajjo tetwandifunye ssente ze baatuwa Bajjo najja byali bya misana era ne ka video nkyakalina muno mu simu yange n'agenda waggulu ne batutwalayo nze ne Moze buli omu ne bamuwa miliyoni egi kummeka ku ssente zonna ze twali tubanja ne bagamba buli mwezi bagenda batuwe emitwalo ameka 5 bagateeke ku akawunti nze ekyanzijayo butansasula saavaayo nti waliwo ekyanzijayo wabula butasasulwa kuba information gye tuyina be baleetako presenter mwasooka kukola mbaddi ne baproducer mbu yeefuula akuvuma sibimanyi ebyo bw'abagamba nti oli avuma enze ne mu withdrawing be muvaawo bakuwulira mu ofiisi y'omukulu boosi wamu ng'ate olimirira ono nze sijja kukola n'ono sijja kukola benti bifu byonna bifu buuza Bajjo kyekyanzija ku Baba ate oli agenda okulaba abeera atudde ku interview olire dayas ogamba nze oyo simumanyi simulabangako omuwala simumanyi ge mazima ekyo kyonja kyogera mpaka era saagala namu discussinga kubajja kujja mpemula ate nze soba bintu byakwemula simumanyi Kasuku omuntu oba nga tumanyi muntu nje bali abantu nga nange tamanyi nange simumanyi nze ekyanzija ku Baba butasasula bw'oba olowooza nimba kubira Bajjo kuba Bajjo eyampita n'atutwala ne Moze ne batuwa buli omu miliyoni ejeja emisana olwalirwa kumeka Bajjo bwe mba nimba buuza Bajjo Bajjo n'atutwala ne batuwa ssente zaffe ne tugenda okuva olwo ebya Baba n'addamu okubyogerako ng'ogenzeeyo nendaba nga tebagenda naawe kusasula nabavaako saavaayo nti waliwo eyanzijayo siina gwe nafuna naye buzibu era bwe navaayo ne Nuruddin n'avaayo Nuruddin yavaayo fena twaviirayo ku gundi y'emu kuba nze namugamba Ddi ne mugamba nze nkoyo okolera obwereere nze ennaku yannumira awo kati nfune ne tibbi olwa booda abatula ku booda tebawulira mpewo mu mawuggwe Namukasa teweyogeza bintu bya kisirina obadde olinnya booda ebiseera bino lwakafuna emmotoka wano last year kati weeyogeza musima ya empewo temugiwulira kati munnange nakivaamu kati njagala babuuza empewo muno yali enzise eya Baba ali sina kyenfunayo kyamaanyi ng'okusasula kwa mbirigo waliwo yadda mpa emboozi mbwe nagwe wakola akannambwa wayo ku mmotoka
yagenda ng'agikweguzisa yeefuula mbu n'ogiteeka mu mannyago ng'akyalowooza oli fala agenda okujja mu mayika n'omugamba my brother eyo si yenkola. Emmotoka gye nnina taata wange yajinguza. Taata wange atunda mmotoka ye yajinguza ku ssente zo? Ku ssente zange, nze yasasula ssente zange. N'akuguza emmotoka nga battery tetandika? Nedda, ye yajinguza. Battery yali ekola just yayonooneka bwonoonesi n'engikyusa naye ng'emmotoka eyange taata wange yajinguza era yanyamba n'okunnyamba okugijja amannya gatali gange n'agiteeka mu mannya gange. Bwe namalayo kuba nasooka ne musasulako kitundu n'agimpa nemba nga ngivuga sirina kaadi. Bwe namalayo nanyambako ne kaadi nedda mu mannya gange. Teri muntu yangulira mmotoka, nze yagyegulira. Abantu nga bakutambulizaako nnyo fake news. Oba olwakuba gwaliko. Nedda buli muntu yeetaaga okwogera ku Namukasa afune views bagambe bannange gundi amanyi Namukasa mukwano tomumanyi. Tebamumanyi. Atalaba n'ekyo emmotoka z'emmotoka yange gye nnina taata wange yajinguza atunda mmotoka. Your own papa? Yes. Era ne mwami Kwezi ali musasula mu kibanja mpola bagenda mmuguza mmotoka. Kati ebyakwezi bibadde bijjiramu wa? Anti nkulaga nti taata wange mutunzi wa mmotoka temuyisaako ssente. Atundirawo emmotoka nange mmuguleko. Ayinaawe gundi ekibuye. Naye ziba mpya? Ayina empya n'enkadde. Kyoyagala kyakuwa. Ko ggwe kaweenyigemu enkadde? Ssente z'oba nazo z'ogenda n'ekintu ky'olina. Nze obulamu bwange nali njagala nnyo haliya. Kawundo. Era nenjifuna haliya kawundo naye bagenda kunkyusiza essaawa yonna. Our guy? Our guy. Mwazemu okugema. Nina omuntu gwendi mukulaba mpola. Kituufu omuntu oyo yakubira boyfriend wo? Bamuweereza video nga ndine roni ankutte mu mikono. Nga nkutte bw'ati ne mukiwato. Ne bamugamba nti kati yali ankutte bw'ati nga bw'okola bw'oti. Ne balyoka bagamba nga bwe ndi malaya y'e Kampala naye bannange. Kati Kasuku nkubulire abo abaana abantambulirako nga banjogerako ebigambo omukisa gwange mulala ku gwabwe. Ovanga ku mwana nga taata wa amusabira buli kiro. Nze taata wange musumba. Buli kiro abeera ku mavivi asabira baana be. Kati ndolowooza onaakompitinga nange n'omalako. Tosobola. Ku ssaawa 9 aba ku mavivi. Nze we nnemererwa ye aba asaba. Buuza oyo muze taata wange amumanyi. Tokompitinga na mwana nga taata wa asaba ssaawa 9 ekiro. Tochikola ogenda kwestressingira bwerere. Kati Kasukuze level kwendi. Funa obudde nkutwale ku saluni yango jamanya nti Namukasa emyaka gyalina byalina tebimugwana. Okusinzira field mwe tuli. Saluni yeriwa. Nasengo kakati tuli Kitende. Eyina emyalirire eja. Funa obudde nkutwaleyo. Waggulu bakyala wansi baami. Siri wa level zaabwe. Banga mwena saluni endejje. Kati mwavaayo. Twashiftinga kati tuli Kitende. Emyalire eki gwefuna bufunyi budde tugende tukolerewoko. Tugende tukolerewoko bakole massage. Abakugoba banaakusanga. Ate bagenda kunsobola. Ate tebagenda kunsobola ekyo nkibakakasa. Kuba ninamu akasente n'omwami ayinamu akasente. Lekera embozi y'omwami. Kanchipikemu. Lekera embozi y'omwami. Chipike mpola. Ayina. Nze ninamu akasente. Gwefuna obudde. You have your own money. Gwefuna olunaku lumu lwogamba nti tugende tukolere ku saluni yo. Mbatwale. Babakole massage, munangire, babasale enviiri. Byonna bye mwagala babakuute ebigere. Gwe gamba lunaku lumu ogenda kulaba saluni ojja kutya. Nga nkozesa abakozi abansinga n'obukulu. Kasuku abaana mu bagambe nti Namukasa si level zammwe. Abaana mutyaba mu mutambula n'abo abawala bali cheap. Mu bagambe. Namukasa level ya waggulu. Cheap oyongeddeko kyaki. Ati mwe mubeera n'abantu abali cheap. Kasuku tunuulira butunuulizi skin yange. Ntunuulira. Neme kutunulira nga nkutya. Oyambadde Louis Vuitton. Enjala ozirabye? Enjala zezo naye so Namukasa enjala zonna zikyali. Nze siri food naawe. Kasuku mubeera nnyo n'abantu abali cheap. Utalo lugenda kuki. Ke bampemule.
Ekiro gigobye eyogeredde. Mulekera otambula n'abawala bali cheap. Ekyo kimazi. Kati Kasuku otula otya n'omuntu nga munaku nnyo. Bano banninya boda oba baagazaaki? Oli kuba Dube sasula boda. Kama otukole. Nawe bintu by'ekisibo. Kama otukole. Dube sasula boda sasula kidyeri. Namukasa. Gendera ddala maaso n'ebibozi bye eby'ekisibo. Byebyo nno munnange. Ojja laba. Naye nze nkubulire Kasuku. Nze bbanga abantu gye banvumiddemu. Nze omuntu bwe nkulaba nga oli wa wansi oli wa layisi sikuddamu. Omuntu nga ndaba oli wa wansi ku nze. Ne bw'oli nvumira emyaka 10 siri kuddamu. Wabaawo abantu n'omuleka n'omuzira. Nze nga nzize bangi ne banyiiga lwaki tayogera lwaki tanzira ali wanze Namukasa. Banveeko nze. Muntu nadde eri n'adisikasinga Namukasa ng'akyali nnya na boda. Nga talina na passport nti yatuukako e Kenya. Nga talina wadde bizinensi y'entangawuzi ey'aba obutambala. Ab'obutambala balima entangawuzi. Naye nga talina wadde bizinensi ya ntangawuzi oli ku muntu alina emyaliriro ebiri egya saaluuni. Oli ku muntu asula mu nnyumba eriko ebisenge 5. Taatawo. Ennyumba yaffe ya bisenge 5. Nze nkyali mwana w'abantu kyovula tondaba mu bbaala nze sinywa mwenge. Tondaba mu shisha nze nkyali mwana w'abantu nkyali mwana muto nkyali mwana w'abantu. Era togenda kumpulirako story nti Namukasa bamusanze atamidde agangayidde sinywa mwenge. Namukasa bamulabe mweno bbaala yeekola obusolosolo togenda biraba because sinywa mwenge. Gy'ogenda okunsanga obudde obw'ekiro mpozi overnight. Ogenda muzi overnight? Nnyo tata wange musumba. Mwe musolooza crusade. Namukasa mwe musolooza crusade. Byebyo ebifo by'ogenda okunsanga mu church, crusade, overnight ebyo. Ate Airbnb. Ate nkola yoki. Kati bakolirawa. Nze ndi mu long distance relationship. So baba nakuli olinnya nnyonyi. Yes. Kwe kuleeta bidiwozi ya passport. Bw'eba si nnyonyi mpozi ng'akomyewo. Naye nze atera otambula. Nze Kasuku mu mwaka sibula beera mu Kampala ne mmalamu omwaka mulamba nga sitambuddemu emirundi 3 oba 2. Kati guno omwaka wakatambula emeka? Guno omwaka sinnaba naye era ngenda tambula. Omwaka mba nina otambulamu emirundi egi oba 2. Kugenda kukyusa oiro. Kukyusa oiro. Kulya ssente. Abaavu nga badda ku Namukasa badisikasinga. Abulaba nange. Olunaku lwaliro lwatujjiridde. Naye kyenyagadde otulaze akabina. Kuba nange natula wansi nene. Oba desi kwetegereza. Wajja netegereza. Nga naye Namukasa ono. Biba kiŋŋamba ne ŋŋamba. Lwe naddamu okkulaba era. Kasuku omuntu ayambala atya akabina n'ayambala bikini. Epozi naye Rushe mu bigattagatta. Wamma wandaga ebifaananyi bye bya bikini. Namwe babagatta eby'ekizolo. Omuntu asobola okwambala akabina n'ayambala bikini. Bikini empale eba eyita muno bweti. Sayambala short nti bweti mu akabina mwekali bikini. Just because nze kyekyo kyenkugambe Kasuku nze mulimu ebintu kati ennyambala bweti gye nnyambala temugenda kuddamu kundaba nga njambadde. Nze mpulira nga siri comfortable. Oli mu biteeteeyi. Nedda obuntu bwe buti obuli babuyita bata buno. Obuweweera. Obuweweera ennyo sibusobola. Obanga ali obwereere. Obanga ali obwereere. Kyova nnyambala nnyo ebintu nga binzigumiza omubiri jiini biki. Nagaiba n'abantu abaana batambuza nnyo Namukasa ayambala akabina. Namukasa ayambala akabina ningawo waki. Kangende nkadage maisani. Kangende nkabala. Abantu abantu nabaga nti bekina kyetaagisa nja kugankandage. Tonninze kugamba. So Kasuku nangamba mujja baga obanja mugamba tugendeko somewhere yandabe. Suno.
banga akyuka muneera banga akyuka mu abaana tubakakase omuntu ayambala akabina kasala beero ojja kukalabayo buno mubiri ngulaba wano mubiri so neyambalira jini zange olina kati olaba oli ajja n'agamba nti Namukasa mumanyi naye ng'ayagala just funa relevance nti amanyi Namukasa ogambye Namukasa yambala akabina Namukasa akudisappointinze azeta yambadde kabina koyogera ogambye Namukasa yasomera ku YMCA Namukasa yasomera ku IU ekyawayi kyo abakakasa wayi bangi ndowooza waliyo ku diploma nze sisomangako ku diploma saagala balimba senior sex wagikolerawa nagisomera ku Iden College sajja lyabene Iden College njimanyi nanyiniryo njimanyi eri waggulu wano ndejje waggulu awo osana omubuuza Namukasa Jane kuba yali atumanyi family yaffe atumanyi onoomunoonyeza akalo kuba akomawo tuli music campaign nizo obutanoonyeza sajja lyabene naye anaaka je nasomera anaakayitamu likyaliyo essomero likyaliyo lyamaanyi nnyo likyaliyo Iden College awo we namalira senior 6 kati Kasuku bane Kasuku namu babalimba ebisinga kati ugambe nti nasomera kuwayi nasomera certificate diploma ate maleyo emyaka 2 ate ngende ku degree ya myaka 3 lwaki chechi bate kigatta lwaki obosoka diploma togende ku degree abokuwayi baba naabye misana baba bagala okumpa obwambasada sisobola bakolera kuba nkolera Victoria University aina balina course za certificate ne diploma abawayi mulinde contract yange bweri baina ne degree kati nali ngeza kuyiga kufumba nti wayi basomesa kufumba lekera awe ebyekisiru baina course endala zibasomesa baina course endala nursery school teaching kati secretary studies ne mascom bajina bambi fucking shit nze mundeke nesiba kuba Farida nakaziwe benasomako nabo anti wembanga mwasomera ku university ebe Farida nakaziwe era sigala ayu ne ayu ekikola etya ena campus eyambale si headquarter nkusesa je batutikirira anti esi headquarter waliyo ayu mbale kabojja kibuli kati ene yekibuli Ruth Ojiwo nasomera o kibuli ku ya kibuli ne Ruth Kalibala we yasomera kati ba Ojiwo ina Ruth Kalibala bangamba ne Kayima ne Kayima yasomera awo kirabye de bantu benjagala okwesiba ko temunnesiba ko bannange mundeke mama njaganya omuntu nanesiba ko nti twasoma naye nga alina kyali binyumaye naye osanga omuntu akwesiba ko omulaba ali hasolinga bulamu talina kyali sibyagala era nja beegaana bw'oba oli eyo nga nasoma naawe nga tolina kyoli please ngenda kwegaana njaga omuntu gwe nasoma naye nga alinako waali niyo osanga omuntu gwe wasoma naye atambuza menvu nga neesibako mundeke mba naabye misana ne bwe mba nkumanyi njagamba sikumanyi sikulimba ffe twalina tica waffe yatusomesa senior 6 yatusomesa history nagamba bwondabanga ng'otambuza mmere togamba nti nakusomesaako nesonyiwa ndaba bulabi nanga bw'onsanga ng'ovuga emmotoka ng'olina omulimu gw'ebbeeyi nja kuba tikyawo master yes master how are you naye mbusimanyi onkoneko master zigizi nga bw'otambuza mmere totawaana kati nange bwe mba nasomako naawe ng'oli unsuccessfully toneesibaako ngenda kwegaana si just bagamba ate munenga ye yalina waali atono ye agatabuwaya mundeke leave me alone leave me alone Zubeda yangamba Kasuku omwana ng'akumya omuliro oli yennyini ng'akumya omuliro naamuwaffe ali ku ki ne mugamba wayi nam owaye Zubeda soko je mugamba wayi simanyi nangamba naye nange nninda Namukasa era kyavula bwe nagambye tukoleyo akantu nagambye ejje wano nga twagala kucekinga babiri ne Zubeda tukakase kuba naye yaŋŋambye nti owaye soko je ono mbadde mbimutuuzaamu bye twayogera ne Zubeda bulijjo nga mumpi mbadde no simwegenderezanga oli mumpi owaye ono mbadde mmunnyonnyola nti
Black Sugar baamala omugamba nti ayambala kabina. Twabyogeramu. Ne muganda Zubeda yankubira n'angamba wa interview wagirabyeko nze nagikoze. Ngamba naye omwana akabina akambala takambala. Nganze ndaba akambala. Era ono yanga nti nkulaba okwa. Olumuzimba. Nowola. Sambala kabina. Nza kabina kange kanene. Kino kyokoze kyatulagako. Nza kabina kange. Leera ngambya zze tukakase. Nkutteko nga kabina. Okawulidde. Kalimu empiso ne kabina. Kalimu empiso. Naye nga kino kyokoze kati. Mwagala twagala nedda omanyi kyembadde njagala kino ekintu kibadde kitambudde nnyo ekyange okwambala akabina. Yes. Leero ne ngamba kanyambala akateeteeyi nga kankwata bulungi sigenda kuteekamu bayika ebbina lisagale. Baba lisagadde. Lisagadde. Nange lisagadde. Naye sigenda kuddamu byambala bino kubaze mba ndi comfortable. Manyaga emmere nga ngumu, engoye nga ngumu. Era tata wange nandaba bwati. Takikkiriza. Ayinza okunvuma n'anfiira. Tata wange musumba. Musumba. Kyogoza lwaki mbeera nnyo decent. Nanti tatawo tatomanyira nnyo. Abeere muntu mukulu aleme kuyitawo. Tabikkiriza bino. Tasobola kunzikiriza. Sagala osagadde. Osirabye. Asagadde naye kati muzaako ki? Tugenda kufunamu. Muzaako ki? Tuzaako. Ngafuna bupampu buno tukubemu. Kunuuna ku bbina wali binnya. Obwo. Bali bubi. Bankuba nnyo empiso. Bakuba empiso mbuto. Naye olaba osagadde bwoti ngateeteeyi. Anko omupya twala omukazi yangamba Kasuku. Yogererako ne Namukasa. Omusajja wange. Yantuma erinnya yanga njaga ku Namukasa kazigo. Kazi kadde. Yali yagakuwa kazigo eyo motiri walira. Omukazi yakubira Zubeda n'akubira Bure nange nankubira. Aleze Namukakasa ekya simuddamu naye nze byenkola abiraba. Siva ku denzi. Wakwata omulenzi wakwali naye. Nyabo. Ennaku zino kukaliba mukaawo. Tetwekyawanga nalaba wonga weetonda. Wali oyiwe. Muba mu misunderstanding. Ku kikundi yo ku gundi ku status. Wali weetonda bogamba sanyuwa banno. Muba mu misunderstanding ebyo byaloni. Kuba nti ono agamba Black Sugar yamukwata ka video eri nga tuje wa Shalom ku kwakiika munakaweereza bbaawe mwamulage mbu Roni nono beerya mbundi mwenze ne Kampala mbono mwenzi muzibu kyokate long distance relationship ino kakase nnyo webale nga yali akoze ekintu bali bankoze bubi naye baby nabivaako naye amakanze enfumba nze baby nigwe kati omusajja nga tannakutwala ku nnyonyi ndala ya agaye mu buli mwaka atambula emirundi esatu nagenda tusa oyo emirundi eja bwe gitawera omwaka guno akalaba yakabe South last year South Africa then omwaka oguwedde ne oguveeko guno tujja yes mutandika gwerinda bulinzi naye olaba afuna nnyo omusajja nafuna alhamdulillah atambuza moto mu buli lwowooma buli lwowooma ofuna naye olabika weekola ebintu mu hoteli mwana gwe watekayo kayugati omwami wange aje kibogeze ebyo batugambye mbu yogati omuyisaayo ko wansi akola ki probiotic yogati asooka nagifunza ati bw'asooka nagifunza ati neewooma kankakozese hane nga muzibu hani olina omukooko olina okuba ne hani omuntu bw'agowinga down anti hani ate kati olaba hani omuyiwa ku musajja bwoti omwana nze nalingizaako abakozesa hani nojanga omunuuna omujjeero kati wano kusema ekicupa kyonna wookiyiwa abaffe sojja nesenga wemanyize hani ne probiotic yogurt kiwedde naye bannaaye kati emikebe gya yogurt tegikyalabikirako bagimaze abaana bagula yogurt nange ngenda munoonya okole ki ngenda mukozesaako nange ndabe kyemugamba saagala basajja b'e Kampala balina infection
Asanya yekamba mbu ku bulwadde kwe mutudde. Wallahi. Nabera n'omusajja okali mu Uganda ne baba na infection. Yebalina. Na infection yali e Kampala wano. Addangayo. Wabula bannaye ndowooza ne tugenda sukkawo wano lunaku lwa leero. Kasukolowooza nnimba. Asajja be Uganda balina infection. Baali bakusizeeko infection. Naye bazirina nze nziwulira. Waliwo gwe baŋŋambye emusima yagimusiiga n'amala weeks 2 nga tafuka. Maama. Eyo emboozi eri okutambula ewa Ssenga Asidi. Naye bamuwalira. Kati nno nze omuwala nankubidde ne leero ku makya mbadde n'oyo. Mutu watuwa akantu. Waaye sijja kumukuwa kamukubire wano. Akantu yagala kasigaza bw'omu. Soko lindeko akamuko ye yanko 075 yakubidde ku 750. Kamukubirire wano. Ngenda mukubirira wano ngenda mukuwa. Muba mulaza infection weeks 2 nga tafuka. Mama kyali kyekyo. Oyo sigo n'oliya. Yadansa banamba yali lupazo. Naye yankubidde teyeyanjula nesoka ne muvuma ne mujjako. Halo? Nyabo gyebale nga weebasemisana ono Kasuku. Nga weebasemisana. Nze gwe wakubidde ng'oyagala ennamba yali lupazo. Namukasa abadde ayagala kukolako interview. Muwe ennamba yo? Togenda kukola interview. Kati lwaki ali ku internet ayogera ebyo ngene tagenda kukola kantu. Bana abakazi abakuliridde bazibu. Anedda toyogera bw'oti. Abakazi abakuliridde bazibu. Mwesonyiwe King Saha. Mumwesonyiwe. Kati waba yagenze wa acid ne boogera ebyo. Lwaki tayagala tumubuuze kajojijoji webuuzo. Kubanze bangenda mubuuza. Soke mubuuzo ine emyaka emeka. Emituufu. Kuba kati bwe namulabye mwali 38. Nganzijeeko gye yalafuubana. Oyo muwala nze bamumpe mu interview njamu bakolerako. Balekerawo okuswaza abayimbi Kasuku abaana abawala bakwana abayimbi. Yagambye mbu yafuna enziku nga tasobola fuka. Mbu nga tasobola fuka. Mbu bwe yakubira saa n'amugamba mira pepu. Omanyi pepu kyetegeeza. Naye ye Ssenga Asidi yeefudde ki ennaku zino? Kyemanyi ku Ssenga Asidi talina babe. Nange namuwulira nga bampisaamu ne nga Ssenga Asidi nze mumanyi talina babe. Essaawa yonna akuyisaamu. Eggaali ekuyitamu. Naye oyo omukazi alimba. Oyo omukazi ayagadde kufuna relevance. Lwaki tajja n'atuwa obuntu? N'ayogera kubanga ow'amakona yatuuka n'ayogera. Yo ow'amakona yakomawa. Naye Kasuku abaana bakwana abayimbi. Ne baserebu. Abaana abawala bakwana baserebu. Gwe Kasuku olabika engeri gy'olinamu eno attitude y'okubaddamu obubi. Singa bakuwaako ku bwereere kulilla. Abaana bakwana abantu abali mu limelight. Nayagala ali. Kati saabwa ayebaka n'omukazi akuliridde alina emyaka 38 omunenya. Omuwala yagambye alina emyaka 38. Alimu 38 39. Nene saha gy'alimu. Kati muntu mukulu bakulu n'abakulu. Oyo omuwala kati emyaka gye bebana abakulira ennyimbe nga bazaabya. Tusooka tulufulumye tukatuyite manju. Mwebike bwe muti essuuka mukaabe. Emyaka kyasobola ovaayo n'agamba nti omusajja yansize kino. Yagenda okwegatta naye yali takimanyi. Lwaki yakozesa obupiira? Lwaki mwagala oswazanga abayimbi entakira? Ye mwala myaka gye ababa ennyimba abasumika bana bazizzaako mu kifo ky'omuntu. Ne baswazanga mu kasajja katu. Kati ayagala kwegatta ne liripaza atakwagala awerekera ku banjo lyoko ogulire. Yansabye ennamba ya liripazo ne njimuwa. Kitegeeza ekyo. Yankubidde ne mubuuza gwani. Musimanzi omuwala eyagambye Musimanzi King Saha ne mubuuza gwani ne mujjako. Naddamu nankubiramu naye ensonyiwa konze gwani. Yagambye erinnya lye yaani ye. Konze kale genda maaso. Natandika okunnyonnyola awo munjagako nnamba ya liripazo ne njimuwa. Ate munaye nagisomye nagiwandiika kati be bamanyi.
bajja kwetwala atakwagala bwawerekera kubanja kati bwebenga tokimanyi kigendo beerawo naye mbakakasa ebigambo bino begatte ngenda beera wano amenwanirire King Saha n'ekitiibwa kye Bwogenda lwanirira Saha ngenda mulwanirira nze olutalo terunkwatako nze lunkwatako oli musajja wange nnyo omukazi oli mukazi mukulu singa abadde mwana muto ogamba kale naye mukazi mukulu naye nze kyendowooza ekisooka akyasiba wivu za Gazalandi nze kyendowooza ekisooka ndowooza abakyala balekerawo okweswaza ekyokulala baba bakusiiga enzi kugenda ku poliisi omanyi otya yagimusiiga okimanyi Kasuku abakazi balwa naye okimanyi omukazi mulimu abakazi abamulwa kwa mulimu baneeno kati nze nganzi bwenfuna infection UTI njitegererawo mangu naye mulimu omukazi n'abeera ne infection myezi egi bwe yeegatta n'omusajja omusajja n'alwala jjukira abasajja bareactingirawo ku infections ne beeswaza abakazi musimanyi nandwaza simanyi namala weeks 2 nga sifuka oba yali tanywa mazzi be bamanyi beetwale olina kufuka ng'onywedde ku mazzi tetujja kusukkawo wano olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo ebyo byo biwulidde kati mutyabambawo omutwe ogw'okuteekako anti nayiga emitwe Namukasa wuuno ow'ebbina nedda kati baba baleeta ab'amabina toliimu oli otubina otubina era tugendera ku size otubina ye ku size tugenderako naye otubina ne bana abawala abaddugavu ennyo mubateekamu layiti walanga muddugavu nnyo kaveeko tokatandika kawala naako kati nze ne bwompalana kajja kuwala nze ne bwompalana nina emmotoka nina ssente omuntu alina ssente kati nsobola okugamba nti mpalana hamu empalana si yange bw'omulowooza oba weeriyo wekka yeeyo kati empalana y'omuntu nga wala n'omuntu alina ssente empalana ogirimu bw'omu ffe tulowooza ku ssente bye tulowoozaako njagala kyusa mmotoka ndowooza ku mmotoka yange njagala bajooze akaana kano olwo olutalo luleke tolutandika nyamba buyambi tulina entalo ezitumala ako kajja kufubutukaako kati nkubudde ebigambo bino Kasuku nze omuntu gwensinga ssente sikuddamu ye moto yange nsolowooza lwaki siddamu bantu bamu oyo omuwala anvumidde ebbanga naye nze kasita ntunula bweti nga nkusinga ssente sikuddamu gwensinga mani ogirobera ku badduba esasula booda mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala aboora bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiba alina guno omuggo gwa musa white star premium detergent waliwo wanangaali eboda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange